Bwana Gravity ensobye eri emuje wakola wali okoze muntu yozo okitegedde ne banna abalala okuli Kamiliyoni okuli Edirisa Musuuza okuli abalala nga bw'obamanyi okitegedde teri gwe bajja kukwatirwa kisa sente gye mwakola abantu tebakyagiraba sente y'omuwa omusolo yabikkirira sente yammwe gye mwajja muntu yo okitegedde ekyo lujja sente y'omuwa omusolo ne battidde erinnya tekomye ku linnya nettana ezammwe ze mukoze ebikkiridde sente yammwe gye mwakola muntu yo okitegedde wadde watwalayo obukadde 3 nga wali oyina ebintu bya miliyoni 5 olwaleero tebakyalaba bye wakola buli kye balaba bagamba sente ya muwa musolo Bebekulu okusasula tekitandise leero tasasula ye tasasula era n'olutalo oluzze lumukubya Bobi Wine n'amukuba okutuuka okwagala omutta lyali bbanja nti yamukozesa n'agaana okumusasula bwe yamukubira essimu n'amubanja n'amugaana emwana era naawe obanja nnyo okitegeera kati gwoyimba biki musajja wange Kabaya wendiba nzijja ku housewarming nja kujja naawe mulete mugulire ekiti kyenjaga ngina mufuniyayo kipiina akisigemu Kabaya je Kabaya jangu ngesikuina akombwa Kabaya akombwa ate yaki bino ya basaluganda bitayokko Kabaya dansol Kabaya Kabaya jangu olayi ku mayumba agaddala okitegeera nze ndowooza omuyimbi ansinga ettaka eddene yani Bobi Wine sisaha gwe kikyolabye wano what are you saying Kyagulanyi yekka yakusinga ettaka ate si muyimbi Gravity kyakabi abo bageto yuti kyakabi buladi bw'oba waguze n'oyongerako naye kiri kyeggambe tokyerabira nti sente ye y'entuuyo sente y'ekibi yagibikkirira kati abantu ebintu ebyo tebajja kumanya buzito bw'olina tebaagala nakuweyitinga how much you have okitegedde akakati kyetugenda okukola nkwagaliza okuyingira enju naye n'ekirala era wadde wamenye ewantu awo n'ofiira nnyo ku nju ey'okusulamu nga n'emirimu gyo gifudde nompa amaka ga Bobi Wine kino nkigamba leero serious bannayuganda nkibagamba nompa amaka ga Bobi Wine ne compound nga bwe yenkana enju eyo eyinza obutaddamu kunyirira mu myaka 2 lwaki ebyo bye bagikolako wenkoma lwaki ogenda okitunulamu ng'ogisiiga langi ogizzaawo bojjooza n'amategula ng'ayinza okuba ajooza buli mwaka kwe kubanga tugirengera nga White House. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Hey guys, this is Sandy from Beauty by Cassandra. So lero mbaletedde katulitiki kano majani gakuyambako oboine ekizibu kya hormone imbalance then gana makere ndaga kuyambako ku fertility support ononyeza omwana akubuze omaze emyaka ku family planning otusize ekiseera oyagala kuzaala. So this is the solution. Tuina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa. Tuina pink lips, sabuni ya yerusa, osobola tukubirako 0708 76 32 11. Nze lujja banyabo ne bassebo abatulaba okwetoola ensi yonna mwe bali kubanga mugoberera video zaffe ne Kabaya. Nyongerako erya senior Kabaya. Senior Kabaya gwe wali ntuma. Senior. Kubanga muna ebigambo ng'otunulidde oyo gwobo okoonyeeko oba ensonga eyinza okubanga ekwatako omuntu wagiwulira eyo agamba omwana oyo alina ebigambo ebituufu bimala ne bibatuukako ate ne basiima munnaaye kweri bambigambye oli n'agamba nti naye teyayogera bubi nti oba yali anvuma naye just yayogera amazima ekituufu kiri nti
Lujja nalina kuba wa mazima kati bannayuganda muwulire ebintu bino ndi omu ku basajja ekituufu saasoma naye nzize nsitulagolinga nze nagendako ewairaka jjinja bagiyita jjinja wairaka Bible College eri jjinja lyerimu ku masomero agasinga wane Uganda okusomesa Bible ne nagendayo ne batampa kifo kubanga interview yannema nene nsigala nga nnemezaako ne bagamba musajja tutandikira ku senior 4 nenge ekyantwazaayo gaali mazima ge bandabamu abandi okumpi kuba abaali basumba nalina omusumba wange senior pastor John Mulinde wa Trumpet Center kati abazungu banzijeewo omusajja oyo era lwa mazima ne baagala nsome mbeera omusumba ye kati bwe mbambi bagamba eyo ebigambo ebyo biba bituufu tebanyiiga olumu batuuka ne babikola bye mbagambye abikola mu mpola eyo bwabukuta naye n'amala n'akituukiriza obuwanguzi oba obufunyi naye tebeebaza tujja tuuka waawo soka ombulize ku King Michael DJ Michael akwagala King Michael akwagala nze buli omusanga ngambe kintu kimu lujja ne kabaaya kati King Michael y'omu ku basajja amanyi kale ti musajja wange ebbanga ddene musajja legend naye yakola nsobi nti omukwano ogwo gwe twalina ne Bobby Wine ne King Michael kati ndayira kino King Michael bw'oba omumatira jjukira ebiseera ebyo Bobby Wine abadde mukwano gwa King Michael nnyo era ye yamundaga ne tutuuka ekiseera nga ngenda ne ku night za King Michael ng'era mumatira musajja wange era nga mpaayo ne ku ssente naye kyatwawula byali bino ebiriwo bantu kwebuzaabuza buladi n'ondaga ebigenda mu maaso tobiraba n'ogenda n'abasente naye King Michael ekintu kya NRM ndabanga kye yadda wabbali ng'amaze kufuna bizibu teri agenda eyo n'avaayo nga musanyufu olaba balwana ku makya n'olweggulo lujja gambye abakazi balwanidde $3,000,000 abayimbi bajja balwanira ssente ng'ensi eraba era buli kino ekiriwo mu ggwanga kiraga Mwai Museveni ffenna ali wa kutuwa ffenna ogenda kutuwa ssente kubanga abantu obatadde mu mbeera ya kubawa abantu lujja bantu bagenda kubawa ssente tugenda kutuuka waawo Mwai Museveni atugulira amata atugulira akawunga atugulire buli kimu nga ssente ezo zivaawa nga ziba nnyingi anti ye ajjawo emirimu gy'abantu nga ye alina pulaani gwolooza talina pulaani Mwai Museveni alina pulaani kitegeeza gw'otya nnyo lujja nti bava ku by'omu Kampala ne ku nguudo ezikoleddwa koolaasi ne bagoba abantu mu byalo eyo byalo ebbali gye batakoze makubo ne bagamba muveewo bye mutundira ku kkubo tetubyetaaga ng'ate n'oluguudo lwa ttaka ayina pulaani kati nga tutunulira abakyala bano abalwanidde ssente ku lunaku lw'abakozi bazze okusanyusa pulezidenti n'abasimba ebbaasa awo yaswadda nti era yamaze n'aswala olunaku lw'abakozi abakozi tewaali bawadde ssente yabadde abawadde kasiimo abadde talina bbawa kubanga bakozi babadde mu kukola baali badde bajja tulaga bibala ebivudde mu kukola kyekyo nze kyensuubira ne lujja bino ebintu tubijja mbyokusaaga tuli mu Uganda kati kino kyengendo bagamba ate nga reality engeri gye nabagaasi balimba lujja omuvubuka omwana we yalisoose gwe yalizadde mukazi we oba girlfriend we yali mugambye nina olubuto omuvubuka oyo yalisanyuse omwana asooka kiri Uganda wano omuvubuka oyo bamugamba ndi lubuto omukwano lwe guggwawo omanyi kwe kiva kuki obweraliikirivu nti ye yennyini anoonya ekyokulya anoonya omulimu tagulina era abawala kino kyembagamba kyekituufu nze bino mbimanyi okitegedde ffe gye tuva tukirina nti ono akugambye nina olubuto omukwano gukoma ku olwo era pulaani eddako
nti ewaffe tetuzaala na kuzaala nze sizaala. Okitegedde naye embeera ye tutuusizza omwana nina ebintu buladi byendaba nendaba nga abazungu batulaga bu vidiyo. Okitegedde nga bagenze mu ddwaliro omuwala najjayo akantu ako n'akalaga bbaawe bw'ati ne babuukabuuka ne basanyuka ne ŋŋamba waawo ng'aseka asanyuka n'akaaba n'okaaba neffe wano bwe bakugamba tewahindira buto Lujemu kati beebo nti twatuuka mu mbeera bw'otandikawo akalimo genda gwate abagobawo toyina pulaani nenze nkakasa kansuubire mukulu oyina pulaani ayina pulaani mwami Museveni ndaba bannayuganda basanyufu bwe yabagobye nabo balinze kiddako. So abakyala bali okwevoola bwe batyo mu maaso g'abakulembeze mu maaso g'ab'ebitiibwa olw'emiliyoni 3 lujja si be bokka kakati ate kinsanyusa olumu ne kinyiiza nti bano balwanira miliyoni 3 abayimbi abaalina emirimu gyabwe abakola obugagga nabo bakayanira 5 ogenda owulira ng'oli agamba nkubanja 405 Gravity abanja bebe cool. Okitegedde nenze namanya neŋŋamba enkola oli mwami Museveni gy'abikolamu bakafa yejja kudda ate tebinnaba buli gwe yakozesa mu kalulu. Okitegedde kuba tukimanyi teyawangula twawangula kakati bagenda muteekako fee eyo abaagala okwogera amazima nti owaayi tewawangula bw'otabawa ssente tugenda kuba tuli wano nga beenaalembe nnyini be batugamba mwami Museveni teyawangula Hakabaya mutuukako. Okitegedde mala ofuna ebizibu eyo ng'agaba muli babi nnyo bwe mbadde mugoba abantu temwawudde wa NRM yadde NUP eno embeera teyawula ate n'ekirala tutunuulire nnyo ebintu bino kyovula Bobi Wine ayogera ebintu olumu n'embikootinga nange nentunulamu nti abali mu struggle tusooke twetunuulire nga ffe ne betuzadde kituufu nyiza obutatunuulira Kyagulanyi. Okitegedde naye nentunuulira abaana benzadde kyekinaddako kitegeeza nina okwerwanako nze ng'omuntu nzigyewo kisisitimu ng'abaana tebannategeera abaana bange bagenda okutandika okutegeera nga bannaabwe be bazaala bafunayo emitwalo 10 omwezi paka lwe banaaweza emyaka 18 kyenwana bwe kitaba ekyo buli munnayuganda waali anywere bwe tutaggusa nsonga eno nkiddamu buli omu waali nywera abagagga bo basirise kituufu nti abagagga balina obusobozi eggwanga bwe litabanguka ajja kudduka agende ne famire ye. Okitegedde afulume eggwanga omugagga oyo alina ekirala nti omwana wange bw'anaalwala ajja kusasula ssente naye ffe ennamba esinga gye tubagambye tutya okuzaala. Okitegedde nazaala omwana nga nina emyaka 3 omwana wange asooka naalizadde omwana nga nina emyaka 20. Okitegedde nerengera kitegeeza n'omwana gwe nina omukulu olwaleero ayina emyaka 15 kinnumera nalibadde nekyali gwe nenkana naye kumpi nga yagala kunnenkana era nga tukitambuza ffenna olwaleero naye tekisoboka. Kakati balwanira miliyoni 3 bali 3 ababalabe ebbali nabo bajja gamba amagundi mwafunye ssente n'olwo olutalo lulala tebiggwa bisigala biranda. Okitegedde kakati okwo kwonna kwe kusiga obukyayi mu bantu kiteyaziba wadde omu ku omu n'azaawula miliyoni 3. naye bo mu group baali tebasobola gabana atutte 2 n'agatwala bonna ne bafuna. Gurupu ziba za kicupuli mwami Museveni ebintu byataddeeyo byonna bye mulaba tulaga nti PDM n'obubuzi babugula ku olwo ne babuleeta ne babuteekaawo nga bwe gamba nti baminisita ba mwami Museveni n'ababaka be olwaleero tebakyasobola kusaavinga ggwanga olw'ensonga bali mu kuzibiikirira obulimba bwa gavumenti yaabwe bwe basinze nnyo okutunuulira.
emirimu tegikyasobola kutambula ng'ekyo kyonna kiri mu kwongera okuzingamya eggwanga nga liyalite mateeka. Minisita eyali badde akola ku nsonga eziyamba abantu ali mu kukaayana ku TV na leediyo ku makya lwaggulu, kyekiraga nti waliwo embeera. Muwolereza biki? Lwaki ofuba nnyo okukakasa nti mwawangula era ng'owaana gavumenti yo ku makya n'olweggulu okusinga okutulaga ebibala ebiva mu kintu ekyo, wabula nga bye tusinga okulaba nga bannayuganda bakompuleyininga ku makya lwaggulu. So twogere ku Bebe Cool gwe babanja ebina naye nga kugaliwo genfuna nti tajja musasula naddala nti yamuviiriddeyo Gravity ne ku mutimbagano. Bebe Cool okusasula tekitandise leero, tasasula. Ye tasasula. Era n'olutalo oluzze lumukubya Bobi Wine n'amukuba okutuuka okwagala omutta. Lyali bbanja nti yamukozesa n'agaana okumusasula. Bwe yamukubira essimu n'amubanja n'amugaana emwana era naawe obanja nnyo kitegeera kati gwoyimba biki. Bebe Cool bwe yava e Kenya yajja wano n'omutima gwe ng'azze kujjako ka miliyoni ku levo gye yali kamusuule okumanya ayina ettima naye era tebijja kukolera. N'abiteekamu ne Bobi Wine ne balumba ka miliyoni ne bayimba oluyimba olujjukira Funtula naye nga era kaali katabani ka bidandi era nga ke kakireeta kateekamu ono embeera eyo. Ono kyali wange mugezi era bwe yamanya nti kano kakyali kali mu mbeera eyo bwe yabuuka n'akejjako kaamukozesa ne kagaana omusasula. Ate kyekivulu kyalina nakivubaawo n'agaana omusasula. Omusajja enkeera n'amukubira essimu, mpa ssente zange. Bangi nnyo. Waliwo ne driver yavuganga ne mukazi we ng'alina ka 10 kyali yakwata namu oyo kyali amumanyi n'amutunza n'akamotoka ke ka 10 ng'aganye omusasula ng'omusajja kyalina okukola kutunda ka 10 kaali nnyo ennyonyi agende akuba ekyeyo. Kyali oyo yalina erinnya lya Kikongokongo. Ne Bebe goyogerako ng'ayambye abantu bangi. Kyokka bannaye kakati waliwo okuyamba omuntu ng'olina ky'omuwagalako. Bebe Cool azze ayagala nnyo okubba siteeti. Ye bano basajja babbi abo bonna abalenzi boolaba kati bano kale Gravity nja mulaga alemeze mu kituufu oba yadde ssente ya musolo kalemeze mu Bebe Cool bamuyenjebule bamusensebule okitegedde olw'ensonga Bebe gwe nali mmanyi si oyo abanjibwa ebyo. Si kye nali nsuubira ne bannayuganda abakulaba si byebyo bye basuubira okuba nti byalimu naye olwaleero byolimu oli mu kwereega n'obuvubuka okitegedde mukaayanira ssente y'omuwa omusolo. Kakati ssente y'omuwa omusolo nno ebattidde erinnya tekomye ku linnya n'ettana ezammwe ze mukoze ebikkiridde ssente yammwe gye mwakola mu ntuuyo okitegedde wadde watwalayo obukadde 3 nga wali oyina ebintu bya miliyoni 5 olwaleero tebakyalaba bye wakola. Buli kye balaba bagamba ssente ya muwa musolo. Oli ne waba yazimba ennyumba ye. Ndi mu kugamba bino Gravity yampise nnyingire n'enju. Bwana Gravity ensobi eri emu gye wakola wali okoze mu ntuuyo zo okitegedde ne banna abalala okuli ka miliyoni okuli Edrisa Musuuza okuli abalala nga bw'obamanyi okitegedde teri gwe bajja kukwatirwa kisa. Ssente gye mwakola abantu tebakyagiraba. Ssente y'omuwa omusolo yabikkirira ssente yammwe gye mwajja mu ntuuyo okitegedde ekyo lujja nti ssente ze baakola luli kuba babadde bagagga nga bafunyeemu baakola. Gravity abadde akola siriasi ng'era Gravity y'omu ku bayimbi abafuluma wano mu Uganda sina mu Uganda wano ng'aba mu byalo ng'ebiyimba bye wadde biwemula nga babyagala okitegedde ng'era Gravity akola lonki ssente ze ne bazimusasula. Olwaleero Gravity ke wakola ensobi
n'oyingira abaagala okujja mu M7 mu buyinza gwe bw'oba ataakinga bw'okola kiggwe bw'ojjayo ssente. Simanyi oba ezo ze yafuna ze nnyingi ku ze wali okola, naye zino mmanyi wazifuna mulundi gumu oba ebiri. Naye kati ezo zaabikka ziri ze wakola okumala emyaka 5 oba 6. Gravity yamalako bbanga kinga Wakabi. Abadde Wakabi ebbanga lyonna. Gravity mubali emyaka 10 egyekutte kati ebuyitaayitamu awo. Kati bala 8. Kati Gravity yafa mu kisanja ekyasooka nga tuzze okugamba abantu ti bano abantu batutwala mu sitayire eno mutwegatteko tukole ekintu kino. Kyali kijja kuba marvelous nnyo. Abayimbi abo nga bazze ayayaya singa mu M7 waali kati singa awulira n'abantu bo singa muwulira mmwe nga tugattako eddoboozi nga bwe ngattako nga Gravity ogattako King Michael naye namuwulira awo musajjange nga apalala naye yalumba Bebe. Bebe kye yakola n'amusitula n'amutwala ewa Museveni. Omugagga tumuyina wano mu ggwanga ogu ali omu buli omu gwayayaanira. Kyenabadde ngamba Gravity nti lwaki tabanja lumu Museveni n'abanja ate Bebe wadde alina naye agulima mukuula dda yazimuwa yagambye nasisinkana nange mulaba ssebo aba abalenzi mbagoberera. Kati Gravity kagamba ebintu nabirabye. Wagambye lujja sibe mwadde mutudde wagambye lujja n'omugamba wasisinkana mwami Museveni emayugwe gw'obiŋŋambye ng'omuntu mwayogera ki si ku Bebe okitegedde Bebe amulese eri ne byamubanja agenze ku bibye. Nina kye sitegeera awo wamusisinkana emayugwe n'oyogeramu nga ggwe nga naye omuntu kwolwo weetikka mmeka. Ndowooza obalabya yayogerako n'amubuulira ebizibu bye. Bebe obuzibu bw'ayina. Kati nabagamba okulonda bwe kuggwa teri mulimo okitegedde. Gravity okuyimba tekyali sikakasa nti Gravity akyayina ekivvulu kye bamuwaako miliyoni 3. Kati bw'oddayo n'omusinkana mugambe musajja okyayinayo omulimu gwe bakuyita ne bakuwa miliyoni 3 bamuyita negosaaga. Abasajja bagezi bamusuuza bo badduka tebalanga tebagenda wantu. Talinnya walala. Kamiri alina birthday gye nalabye naawe nkulaba Jose Kamiri naye omusajja akuwa eby'etaano eyo enkolayo eyo ya luseke eyo enkola ya mwami oyo. Kati oba bebo be yayiseera ayita abantu bwe batyo. Buli wava munonga yamuwe emmotoka genda okulaba birthdays zibaako abagifujjirira ezizo ziragawa. Gwe tuyite tulye totuzza mu ebyo mbw ate tusasule ate tukole ki. Omwana Bobi Wine mumulaba bwazikola takyadda namu ebyo. Kati keki esalibwa waka wali ne gyali ne Katonda n'atuyamba ne tukuzaayo birthday taata nga toliiwo wano. Ate sikyagala kubanga olina kudda mangu nsonga tuziggale. Gravity ennyumba anaatera ogimala. Twali wano ne tugyogerako wano n'ogamba terina lujja. Gravity kye yakoze ebusaabala eyo nkoko baana ekyalo kyonna yakiguze buli gyali busaabala we wali abagagga kati yaguzeewo ddi. Ebusaabala we yagulawo emabegako emyaka egitambudde. Yasooka n'agulako poloti emu n'ajja n'agyongerako. Kati we yamaze ozimbawo kalinaaye n'ayongera n'agula banneiba ebizimbe n'abimenya n'akola oluggi olunene. Ye mwana Gravity. Kati bwana Gravity kirungi weebale yawulira. Ate yakuyise ku mukolo ogw'okuggulawo ennyumba. Gravity kyakabi abo baggeto youth kyakabi buladi bw'oba waguze n'oyongerako naye kiri kyeggambe tokyerabira nti ssente ye y'entuuyo ssente y'ekibi yagibikkirira. Kati abantu ebintu ebyo tebajja kumanya buzito bw'olina tebaagala nakuweyitinga how much you have okitegedde
Kakati kyetugenda okukola nkwagaliza okuyingira enju naye n'ekirala era wadde wamenye ewantu awo n'ofiira nnyo ku nju ey'okusulamu nga n'emirimu gyo gifudde. Nze abavubuka benkolagana nabo ate bemmanyi kati nina omuvubuka so omusi babiri bafokasinze nnyo mu kugula ebintu ebikalu ebbali. Okitegeera si kufiira mu kulaga abantu nti nina kino wensula nti ndi comfortable. Okwebaka tulo kabulaaza, okwebaka tulo era n'abavubuka abalala abali eyo fokasinga nnyo. Kati omwana oyo omulaba kyaliko tekyawukana na muntu apangisizza luumu bbiri nga zakusulamu nga tekuli dduuka na kisenge, wabula mu busitulago gyayitamu omupangisa ono nga yapangisa enju anoonya 10 yali asiika chips akomawo n'asula mu luumu bbiri ali comfortable n'alowooza ali comfortable. Nze nga naali mugambye walipangisizza luumu ezo bbiri nga kisenge dduuka na kisenge wabeewo ekitandikibwa. Wakati gulavity obuzibu bwe bagenda osanga n'enju ezo zitwalibwe bammanerenda oba bazigule. Mukaasi tulabye abagagga be baguze nga baweddemu nga ekimutaasa nju. Naye mwana wa maama omuntu avudde ebusaabala n'agenda ebulaga n'agula emizigo 10 n'ava ebulaga n'agenda agula ebuyala emizigo 5. Okitegedde omuntu oyo aba n'embeera advantage ejj'okuba nti asobola okumalako kubanga gulavity omulimu bwe guba gufudde sisuubira bayimbi namba esinga tebamanyi bizinensi. Tebalina bizinensi. Olina bizinensi y'omuyimbi gy'omanyi gwe ng'ogimanyi nti yiino. Mulimu abayimbi kati abakoze restaurants abantu mwe baliira baluuna bamisaaki, mulimu abakoze zibotiiki. Bagenza obbikola ebyo byonna. Wano wentudde wennyini wentunula wali nnengera ennyumba ya misaaki wansi awo eriko emyaliiro 4. Ennyumba eyo nga buli ruumu bagipangisa emitwalo 7. Eri kukola sawo ku ssente muno gwe bakoze wano wentunudde wano. Misaaki Semakula bagizimbye mu COVID. Ne buli muntu mpuliraga misaaki ayina ebizimbe wano, misaaki ayina wano, misaaki ayina wano. Bulungi abizimbye awo weebiri. Ne kakati bano abalala abasajja bayinza obutabuusa bavubuka abo nti mu investing ennyo mu kino. Nze nagamba lujja siina maka nyate nina ebintu byange nze byemmanyi nti bino bintu byange era ng'omwezi bwe guggwako mmanyi n'okigamba abavubuka bembeera nabo nti totuula nnyo toneesibaamu nnyo nze omwezi bwe gunaggwako nja kuba nfunayo naye ate ze nja okukuwa ziyinza obutakumala. Mugende mukole mukomewo kawungeezi tupoowemu. Okitegedde kubanga byonoonya ate si bye ndi mu kunoonya wadde nange nkyanoonya naye ate gwe weetaaga nnyo. Kakati bwana Gulavity amagezi genkuwa kankuyambe nti bw'omalirizaawo n'addamu okufuna endala ng'obadde tosabiriza nsabirize kubanga mbadde mulaba era nga n'oyo bwe yagee yamusanga emayugwe namulabako ewa sipiika mulabako ewa Thomas basisinkana abantu b'amaanyi naye nga kibasinkanya kuba kuba luseke mwalina emirimu ajja kunyiiga kati. Ennyumba eriko lifuti. Lifuti. Okirabye ewa wagamba buli sereba beeko n'ennyumba ng'eriko akajogoli nakyo kikyo. Nange ngiina epaakingako emmotoka waggulu. Ogiina naye kyenjagala sooka onnyikize ekyennyumba eya supasi yange epaakingako emmotoka waggulu eyina ne bizinensi wansi. Kyova olaba bo tebasobola kundaba Kampala. Tojja kundaba ku muzigo gwo. Nina abayina amayumba ng'ate mupangisa waakolera. Nesooka oyogere ku nnyumba eriko lifuti kabaya tombuzaabuza. Ali buzibu ezo ennyumba nze nkimanyi ne renovation yokka esobola omulema ku bwavu bwalagako. Eriyazimba nga mwavu. Osobola ogizimba mu biseera by'obadde ofuniramu ssente. Ne kubanga kati bw'ogenda okitunulamu eneringa sizoni ya nseenene. Kati balina okulinda emyaka 5 naye aneekuuma n'aba ng'akyali strongo ng'ate embooko zaamuyita mu dda
lift eyambuka eti nga abali munda bonna obalengera ya glass yonna yonna matiri bonna etambula olaba omuntu ng'ava wansi ng'agenda mu kisenge okwebaka. Ali ku kkubo tunagiraba. Ali munda wali mbagagga banne. Kati bannange. Ku kkubo giyisaako edi. Ebyo tebabiraba. Tukugambye nze bwe mba wano e Uganda nga nina jipu yange nenjikola bye njagala bandaba. Ne bwe mbeera mu America. Teri. Nze gambye bano abavubuka balina n'amalala ge gabatawanya. Nagamba oli yalina emmotoka 2 nga zimuwerekera. Ne mugamba onaasobola emyaka 2. Era teyamala 2. Nga bamulemye okuliisa babba essimu z'abantu bakoze batya. Kati oyo omwana ekijja ebigambo bibe bitono. Nze mmanyi nti n'okulabirira olujja obujja nze nompa enju ya Bobi Wine ennema. Nompa amaka ga Bobi Wine kino nkigamba leero. Serious bannayuganda nkibagamba nompa amaka ga Bobi Wine ne compound nga bwe yenkana. Enju eyinza obutaddamu kunyirira mu myaka 2. Lwaki? Ebyo bye bagikolako wenkoma. Lwaki? Ogendo kitunulamu ng'ogisiiga langi ogizzaawo bojjooza n'amategula. Ng'ayinza okuba ajooza buli mwaka. Kwe kubanga tugirengera nga White House obanga eyisibwako neka white nga neka kakala ke bagisiiga nga kalala nga nanda kooti gwe bayisaako kika kirala nga kye kigikuuma okuba nti white oyo gwendaba abeerako ennaku zonna. Compound yinza okuba temala mwezi kubanga wali carpet. Nze wano mu Uganda siina maka gentunuulira ne ŋŋamba wano mmatirawo okuggyako mmatira magere. Natunuulira emagere mmanye emagere eri erabika y'ensi ensuubizi. Bobi Wine yatuuka mu nsi ensuubizi era ndaba nga Bobi Wine bw'avaayo n'atulwanirira ku nsonga eno. Neewuunya nga yali tuddemu ekyo ne kinnyongera bidi ne ŋŋamba ate ono yali sirise n'ali akajaake n'apoyera eri ku migga egiri nakyo. Ayina omugga guli nakyo waka gulabita ali ku nnyanja. Ennyanja tewugirabye. Ali ku nnyanja y'Ebusaabale. Bobi Wine ye yakolayo biiki. Kati gwolaba ewali biiki ya Bobi wali gravita ali waggulu wano. Neiba waffe ng'ewa muzeeyi gundi biriggwa ensaidi awo. Okay, asi wabi kabulaza. Si wabi. Si wabi naye nze biri byegambye ensonga enkulu okuba n'ekirungi si kibi. Lujja nze nsobola okugamba ku byenzija nkola ebikalu. Mba nsobola okugula emmotoka empya haliya nange nenjivugamu ya miliyoni nga 6. Naye ate nina ekikalu ng'ekikalu kimu kirimu miliyoni 4 oba 3. Okitegedde? Nakireka kiri naye ate emmotoka gye nvuga olwaleero ya miliyoni nga 6. Ate nga nno ogikuuma. Namu njivuga teyina na namba plate njivuga namu. Nga tubayiza ensonga z'abayimbi. Shiba nawulidde mbu ate kati basika omuguwa ne manager we Jeff yali manager we Jeff anti copyright we yazzaawo. Ye Jeff n'atunulira wali ku by'ennyimba ze mbu naye azinako akakwate era mbu bagenda mu kkooti oba baatuuse. Jeff kiweera tabitandise kati azze abikola neera bwe kibadde nti bano abaana obalaba music industry eno ogiraba kabulaaza buli ajja mu kintu kino enzija gyajjamu yeewuunyisa era ba Bobi Wine be bantu abazze nga bakozesa ku ssente zaabwe okusobola okwefuula ekyo kye bali. Kati namba esinga munnange ojja ng'olina abakuleese ojja n'ebiteeka by'okkiririzaamu kyekyatwaza n'ez'abalala ne bagamba atozinaako obuvunaanyizibwa neeka miliyoni mukasiiwuukira nga yeetundira tazibaako na copyright ezo ezize ze yayimba ebiseera ebyo okuggyako zino simanyi naye ate zino tezirina makulu ezaalina ensonga ze yalyamu. Kabaya twabale tusanyukira copyright lo naye kati olaba olwaleero nga ate egenda kuleetawo sikomugwa wakati w'abayimbi ne bamaneja baabo oba abawandiisi. Eyabikola ye yali amanyi kyekyo kye tuzze tubagamba lujja. Bano twabagamba nti ye tabyagalangako tebijja kubaawo
mujja kubeera mu kulwanagana omulala yagamba ezange kuba kabaka agamba ezange kuba King Saaya abimala okitegedde agamba ezange kuba temumpa n'abalala bajja kubawo bagamba ezange muzanye kati kyo kinaaba kiddako era kusika mugwa kulwanagana ye yateekawo embeera ye yateekawo kaddoozi n'agamba kano ka lutalo abayimbi mbamala amaanyi naye nga buli lunaku kye twogera nti atabaagala bino bijja si mutima mulungi kyova olaba bitwala obudde ne buli lwe balaba nga bagenda okutuuka ku kiri nga bafunayo ojja kusanga ne buno obulala buleekaana nga buliwo ababuwa ssente ne babugamba kakati mumwesogge kyova olaba Musuuza namugamba Musuuza tajja bitegeera Musuuza mube naalemba ennyini mwe muli kati abamugulira ate abamulumba ekyo ekibiina wookitiira abakubanga aliye n'esekendi si BNUP ate BNUP bakubira ku mikolo gya Museveni tekisoboka baali kukubidde ku mikolo nga Kasalini bwe yagenda mu kuziika ne bamuga situka n'asituka kibanda ajja n'atema ng'alina n'ab'emmundu ekyo twakimanya nti kwali kuziika kwa maama wa Walukagga nono n'agenda mu BNUP naye kaakati bo bagenda eri gye babakubira mu BNRM kitegeeza BNUP era wabaawo abaagula abantu abo nga ba NRM bakube ono asigale ng'anywerera mu kintu bano n'okunyweza mu kintu bakuteekako embeera ebbali eyo kati ngenda kukulaga nti waliwo abali mu kubeera n'abantu abo nga tebeeyagalidde naye ng'ajja kwagala lwampaka nti situation abantu gye bakuteekako ebbali bano bakulaga osobola okubeerawo buli lwe bakukuba eri ng'ekijja okubeezaawo bantu bano nti bwe bakuba aliyeni obukuumi bwo busigadde wajje n'omuwoozi gw'osuuta naye nze ndi mu bagamba bino lujja nze nali musajja asoma Bayibuli nabagambye omusajja Sadduloki ne Buduneego baagaana okusinza ekibumbe ne bagamba ffe tetugenda kusinza kibumbe ne babagamba muddeeyo mwebake mudde mukomera enkeera babakomyewo nga mukoze okusalawo kutuufu nakoze ekibumbe kiikyo mukivunnamire Katonda waffe ko bali nedda taata ate kati yagamba kiri mu kifaananyi kyange mukisinze bano ne bagamba Ebuduneego baali basatu ne Sadduloki simanya naani ne bagamba ffe tetugenda kusinza kibumbe n'enkeera bwe bagamba ko kabaka mukuma omuliro tubookye ekyamujja enviiri ku mutwe nga bali mu muliro bazina abasibe abali mu kkomera BNUP we babaleeta mu kkooti bajja bayimba ekintu kinaatera okuggwa bannayuganda temutya Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family nammwe abategese bu pati obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo